kati ngansigalayo ku lwaki ate olaba buli lw'osigala n'omusajja nga kuba aba amanya tolina gy'olaga ayongera kukuba. Olwo yangamba n'okumamu nabusajja agenda era n'okujooga bwategera tolina gy'olaga akujoogera dda. Era kuba agamba talina gy'alaga obeera nga tolina gy'olaga neera kukubira ddala. Naye omusajja lwakubye esaana n'omuyigirizaako lesson. At least move out for a month. Amanyeeko omugaso gwo. Naye gwe ne bakkuba. Omusajja n'akomawo n'omujjulira emmere n'omuwa. Naye bansobera bakikola nga bw'owulira. Naye nga si birungi abasajja okuba abakazi. Omukazi woba omukooye tambula omuviiri. Oba omusuula mu nnyumba musuulemu. Dani okuba omuntu omukulu akuzaalidde n'abaana imagine. Naye bansobera. Nakuba omuntu omukulu nga bw'oyogedde akuzaalidde n'abaana. It doesn't make sense as well. I'm like, lwaki okuba omuntu omukulu? So sitegeze kyonoonye dating ennaku zino ne generation abasajja okusinga okugamba bakazi abawala b'ennaku zino omanyi ba generalizinga. Twagala nnyo ssente na butaagala kukola. Mu bawala, right? Twagala ssente na butaagala kukola. Okay. So nga tumaliriza message kijoyina kwaba kubanga kati rush twagala tugenda bufumbo literally. Obufumbo sibaganye mu bugendemu. Naye tugendeyo nga naye mugendeyo nga musoose kukolamu kasente. Anti emyaka tulabe batulangirawo emyaka gigenze odibye emyaka gigenze. Kati kankubuulire emyaka gigenze wuli ogenda ne bw'ofumbirwa ku myaka 3. Tekigasa kugenda kutomera bufumbo busooka ate n'okwata n'obulala. Omanyi lwaki rate y'abasingle mother ekyali nnyingi ennaku zino? Because badduka okugenda ofumbirwa nga tebasoose kwetegeka. Sooka ofuneyo akantu akakuyingirizaamu kasente. N'omusajja ono wakusanga olina engeri gy'oyingizaamu akasente ko tagenda kukujooga nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Okay, hi lovelies. Welcome to Love Life on Dorina Sasira's channel. Thank you for liking, subscribing, commenting, what else? Even those negative comments, keep them coming. You know, I like them. Otherwise, thank you so much for loving the channel and the content. And the suggestions you always give me. Kati muleta, no muleta. So hey, there's a beautiful lady seated besides me wano. Then tugende mu topic y'olwaleero. Kati okubuuza ku batulaba wano ku Love Life. Muli mutya abatulaba eyo? Bigenda bitya? Yeah. Bakuyitaani? Bampita Winnie. Winnie ngoye nakasikinya akali smooth. Thank you. Ndagera lekola ensobi. Nali sikubeeranga nnyo skin care so lumu oba nakola kine embalabe ne ziyiika. Nenda nikuzinyigaanyiga. That's what zinkola. Naye olaba oba olina just kuzireka n'okiwaamu obudde. Kati bye babingamba mmalirizi nga sibimanyi. Tolina kugikwatako. Nanyiga embalabe. Oginyigira bw'oti oba ogitangudde. Aido bakingamba era kati okubako olwonjireka nezimba bw'eti. Most times ndowooza most times bro yannye ebisiike butta oyo. Naye aleeta? Yeah. Nze kati lwenfuna embalabe. Kasita oba nga butte asusa obungi. Nga embalabe zijja. Oba olina okwewala butto. Era oba ebezimu za kika. Waliwo abantu nga
family yaabwe bonna kumbi bayinamba embalabi. Tomanya most times tomanya. Okay. Bangamba oyina n'okunywa nnyo amazzi oba toyagala skin yo bw'oba oyagala eterera actually abo banoonya glass skin nywa amazzi bwe bangamba. N'amazzi malungi nnyo. Yes. Now you're looking good. Really? Yeah. Muna banvuma okwo but they don't know nze mbeera nga balengamba abantu aba face to face be basobola bagamba so sina budde bwabwe nze bona I think I care. If I cared, singa comment section ndazijjanga ko singa nze ndudde ku social media bantrolling nze oba okuva ku Facebook uyo ku X kati TikTok nze Doreen n'obunene nnyo. Even nowadays I'm fasting njagala ngezeeko. That's nice. Ate olaba most times tukyetaagisa ssente nnyingi osala omubiri. Fasting can work. Actually it works. Olaba kati nagamba abantu tuno nsobola n'okumala ennaku 10 gasiridde ne bakayana ne ngamba look at these people. It's a mindset. Yeah. Oli omugambako n'okumugambako nti no sibako just 12 days nga tolidde. Nagamba sibanya nagamba mbuno nabulidde nga olubuto osimanya lukankata nga ngenda kufa. It's just your mind. You took your brains. Ebangamba nga bw'owulira ng'enjala ekuluma nywa amazzi. Era buli lw'onywa amazzi mbuzaabuza olubuto n'obuzaabuza olubuto ogenda okulaba nga ne juice. As in juice. Yes, I keep juicing. Something. Naye balowooza mbu ndimba alimba ne ngamba anyway. Olwala empupira nga sagala kaana n'abantu. Kati okimanyi waliwo abakozesa empeke ate n'asigala ng'alya. Kituufu. N'ateekamu ssente nnyingi naye n'asigala ng'alya. Abatasasala. N'agamba atebikola kumbe. But at the end of the day, it's portion control. Yeah. What you eat. Yeah, you what you eat and fast. Special. Yeah. Yibuka mugabe muno kakati kulundo tandika mpola don't shock your body. Kwa nage satandikirawo don't shock your body. So okola ki ogamba n'otandika n'ogamba kati kasoke ndye emirundi ebiri olunaku tulabe bw'oba doli esatu. Then ogera kukendeza nga kandyeko omulundi gumu. Noga kati leero kangende mpaka tulabe. Bwe natuuka ku 12 nempita nga omubiri gukankana nsobola okulyayo kulya envu. Nova kusaba. Ogenda okulaba nga olunaku lwala luyingi. But it's just our mind. Oh my God, nze n'okufa. Oh my God, nabadde nkankana. Most times omubiri gwo ky'oguwa kyekugenda nako. Yes. It's just a mindset. Era kyo bwe nalaba nga bakana ne ngamba sina budde bw'abaana ate nange bagambe ki. Singa obukulu. Abambogeza buto na butamanya. Sancho. Akati. Stories that have been moving around up to now. Previously, ngeno talaba kubaawo nga talaba kumpereza message. Waliwo oba wagirabako ku social media awo bagiragako ne ku mawulire. Omukazi bamuyira amazzi agookya. Omusajja bamuyira amazzi agookya. Baali bafumbo. Ne bayomba simanyi kyabayombe. Omukazi n'agenda n'aleeta amazzi agookya oba yagajja ku sigiri oba kuuka. N'agayira omusajja. Naye gamugira wano okuva wano first bagikwatako ne bamutulaga ku TV. Nedda yabadde ayogera just recently. What? Naye of course nga bablurrinze kontoza ebiwundu. N'agamba just twayombye buyombi awo biki n'agenda n'anjira amazzi. N'agamba era sikyayagala mulaba asagala akomewo n'agamba baleeta ekigenda mu maaso. Kati juzi Joan. Sina jo recently era kati era bino by'omukazi ono munakenya ono wadde muno. Yasazeewo n'akola ki? N'afumita abaana be. Yafumisa bataana babiri ne bafa. Baila eyo story yesinza okundeta wano. N'ompereza message. Hello. Kati n'ompereza message mu inbox. N'ongamba nti no Doreen. Nkubuulire. Fuira njagala twogere n'abakazi anti bonna bangambye. Ba-accuse nze mbu simanya mbu era Doreen singa wamuwa obudde abaffe. Temwaliwo kwolwo mundeke. Muntu yajja apapa nga apapa nze munaye n'entya n'okutya ne beyandaga mu ssimu ne mugamba. Naye olaba So kakati mu bufumbo tekigenda mu maaso kubanga statement gyebasoose okugamba. Mbula n'okubikkula wano ngirabe. Ng'olinga atugamba. Temugenda mu bufumbo bannange. Engamba Winnie omuto. Bootya.
Omayina yagadde oseka nagambye obadde so blunt bagambye Doreen njagala kujja kwogera n'abakazi anti naye bakuteeka ku pressure simanya tofumbirwa simanya Eva ambiraba oza gwe gusoose gwe no wakanda baze kugambye 10 years okuva ku Facebook mpaka eno nze betabinja naawe nongamba I want to save young girls out there who think giving birth for a man is the only way to trap a man. Nongamba Doreen, don't rush. Others, let them get married. You can even give birth. Those who say, Mbusmanya, you're in your 30s, get married, nonsense. But why you do a no? You suffer alone. Guys, you want to be one bar, don't rush. Many bamanyira, because they buy you food. Ngata for them, they are busy cheating. Ningamba bafi. Muntu kamuleta yogere naffe. But basically you wanted to talk to young girls and most women and nolemera kuchokuzala. Yeah. Ne cheating. Those were your main points. Kati kyekigenda maaso sibitegi. Omukyalo oyo yassa abaana be. Si kiwagira, si kirungi. Naye ate bambi kyeka okuba depression eyamuleetedde okikola. Kuba ekisookera ddala mu bufumbo ebintu birala si bino bye tulaba wano si bye bino si bye abafumbo ne beekubya ebifaananyi ne baseka mukwano wali ku ground birala omusajja asobola okutuka obuzibu bonna buva mu kuzaalamu lwaki bwembwa abakazi abasinga bwe bagamba nti munnange kasooza era omusajja ebintu bikyuka kasita bakuzaalamu oba ofuuse mukazi wa waka nga bwe bakyogera oba kati oba olina kubeera waka ne woba n'omulimu ajja kugamba guleke tule wakolabira abaana ate depression eno ekula nnyo ng'obeera mu kifo kimu abakazi abasinga tebasobola nakwetwalako out Monday to Monday ali waka ali mu baana akola mirimu bambi abeera mentally disturbed kati ate at first wano nga bakakuzaalamu tosobola kumanya musajja gw'oyina kuba neera aba amaze okufunayo kyayagala kati wano mu bufumbo nga butandika oteekamu amaanyi mangi ng'oli oyagala musajja w'omuzimbe oyagala mubeeko kye mwegattako naye we bamala okuzaalamu mukwano ebintu bikyuka kati n'ekirala abakazi abali eyo nze njagala mbagambe woba owulira tosobola kugumira kwendako obufumbo buleke obwenzi buli mu bufumbo woba owulira tosobola kwendako obufumbo kola ki buleke omanyi kyembuze nga gyobadde oyogera mu inbox kubanga ndaba okyali muto gwe wagenda mu bufumbo ng'oli muto oyina muganda we yagendayo nga muto oyina mukwano gwe yagendayo nga muto n'akutamya obufumbo n'abasajja n'okuzaala sibagi nedda kati nzize ndaba bangi kuba nze kati right now wendi nina engeri gye neewamu emirembe ekisooka osooka kweyagalanga ggwe ate n'ekirala ne bw'okizuula nti omusajja akiitinga at first waakabitandika okyali muto osobola okutuula samya n'ogamba oba nze aliko ekikyamu oba nze atalaga musajja nnyo laavu oba ndi mukyafu oba ngezze nnyo naye mukwano toba na buzibu abasajja bo bali polygamous naturally deep inside their mind bo bagamba alina okubeera n'abakazi abawera buli mukazi ayagala amukebere that's in their mind temubeera eyo bakazi bannange n'olowooza olina ekikyamu no ekirala tukkiriza abasajja nga bwe bali waba akiitinze kkiriza weebuulirire mu mutima otunemu either wooli akugattako oba takugattako kati waba akugattako ng'akulabirira beerawo naye ng'omukazi mu bufumbo ekikyasinza okuleeta depression kubeera nga bambi tebakola nga tebalina ssente Doreen mu bufumbo oba tolina ssente
bakujooga kituufu bakujooga n'okiwulira ate nga tusobola kuvaawo. Buli mukazi ali eyo osobola okutandika okufuna kyokola oba kitono kitya ne make sure ovaako ewaka. Gendako ebweru olabe ku bantu we ojja ewaka. ate kati wali okubeera ng'oli mu situation nga bakufuga nga tebakukkiriza kufuluma bweru. Nanti kati ekyo kibeerawo nnyo ng'omusajja ate mwenzi nnyo akububira ewaka n'olowooza akwagala nnyo akububira naye mukwano just abeera insecure. Kati gwe sad story nayina gy'omanyi oba heartbreak na gye wali oyiseemu kubanga maama naffe tuziyiseemu heartbreaks abamu ezitukyayisizza abasajja abamu si ffenna so olinayo any sad story because okusinga you were talking about abaana abato abali mu early 20s nga toyagala in fact ngolinga abagamba nebya dating olinga abagamba nti bambi please byabasajja kusooke mu biveeko. Kati olaba ate obufumbo obuyingiramu ng'okyali muto nnyo otunyuzibwa nnyo kuba ekisooka oba tomanyi basajja kyeki oba tomanyi kyakola oba akuyamba oba tekikuyamba. Most times bambi babuyingiramu batoze. Nina mukwano gwange yabuyingiramu ali 23 ngaali 23 like really marriage oba bino byetukola ebyaffe nga mpeta nedda bino ebya cohabiting kubeera naye kati ffe bwetuyita obufumbo era byetuyita obufumbo ye musajja okupangisiriza ennyumba aba amaze okuwasa bwe bufumbo bw'ennaku zino nzise balina tuli mutuufu bwe bufumbo bw'ennaku zino true. Naye mukwano gwange oyo yatomera on top of that azaalidde omusajja omufumbo lindako yagenda okay so kutegedde so mukwano gwo 23 ng'afuna omusajja omufumbo so bafuna omusajja omufumbo nga mpangisiza awantu ye nalaba nti obufumbo butandise kati bwe bufumbo bw'ennaku zino. Kati bwe yamala okuzaalira omukazi omusajja omufumbo ki ekyabaawo? Nanti kati jjukira wano oba muto ate we bakuzaalamu n'olyoka otandika okulaba ekituufu. Okay. Kati nze bano baside chick mbasaasira. Most times omusajja akubiibiita n'olowooza oli wa nnyo mukwano okyanyumirwa because you're side chick. Naye kebuli kya nawe ne bakuzaalamu oba ofuuse mukazi wa waka. So kati omukadde gwe yaba akikwaga yali akyali buto. Nanti kati omusajja ono bwe yamala omuzaalamu ekimu ne kitandika okukyuka. Okay. Eyali atambula naye n'atandika omugabeera waka. Eyali atandise okumuteekamu ku ssente n'alekeraawo. Ng'ennyumba naye agisasula. Ennyumba yali agisasula naye ekiri mu bufumbo ekinene ennyo ky'osobola ofuna ziba ssente z'akameeza. Nazo nga Mukama akuyambye. Ate nga nazo Mukama akuyambye. Naye omwana oli yatuuka ekiseera omusajja amukuumira waka teri kukola teri kutambula yeyo depression gye nkugamba. Naye yatuuka n'amufuga n'amugamba tugenda. Yali akola by then oba yayita naba? We yamusangira amusanga akyasoma. Naye omusajja asooka n'akufuga n'ogamba akankola byayagala. Naye most times liba just fuga bbi. So yayoganda okukola n'avugana okutambula ng'asiiba waka. Kulabirira mwana. Naye nga ssente z'okumulabirira zo yali azimuwa. Ssente zo yali azimuwa ng'amulabirira. Naye kyenjagala okugamba abakazi abali eyo toyingira bufumbo nga tusoose kukola ssente zo nga ggwe. Kyogamba. Ssente ezizo nga ggwe zigenda kuyambako okwetuusaako by'oyagala. N'oyo omusajja omugagga g'olaba mu mmotoka ez'ebbeeyi emmotoka ziba zize. Ssente ziba zize. Era wano waba akukwano gamba afunye omusajja omugagga ne most times ziba zize. Waba akuyambye agenda kuwa ssente za mmere. Kati bambi yatuuka ekiseera ne yeekyawa. Abawala bangi bali mu bufumbo nga yeekyawa. Naye nga talina kyakkola. Nga talina kyakkola. Yamuzaalira omwana owokubiri? Yamala n'azaala owokubiri.
era embeera ne gano kyuka teri embeera teyakyuka kati tolina omumanyi kasaba kuzaalamu bwe bati papa buli kimu bwe kikyukira tongaba ne kata akyaliyo naye muntu ngana sijja kwogera naye bw'oba tosituse n'ogenda n'okola omusajja agenda kujooga omusajja bagenda kujooga ekyokubiri bw'oba olina depression ng'owulira ekususseeko move out tekuleetera ate kutta muntu oba kutta musajja no ate abamu bagamba kati for example at least oyo mukwano gwe yeba muwanga ne ku busente kati oli nga scenario eriwo kana omusajja tamuwa ssente jukira takola asiba waka tebamuwa ssente talina mikwano omusajja amuggyako emikwano kati waba tampa ssente mba mwagaza ki anti mulina abaana tebananga koleki mukwano omukazi yenna ali eyo osobola otandika obulamu n'otandikira from scratch n'oba bulungi baleme kukitwala nti obufumbo yenkomekero ya buli kimwe ate omusajja akuteeka mu depression ye depression atumanyi kyekitegeeza kuba kwekyawa otuuka ne weekyawa n'omukazi yatuuse okutta abaana be yali yeekyawa abamu bayinza okugamba ddogo naye yali yeekyawa wadde sikkiriziganya na kye yakoze neekuba kwekyawa ate abakazi bano amala omwaka nga gumu ku ebiri nga yapulaninga dde ekintu kye yakoze n'ekyokutta nati aba yanoonya dda wa waasobola okukwata omusajja ono weewaluma naye ate abakazi nedda self love sooka weeyagale omala okweyagala love giteeke ku baana bo omanya nti omusajja yawasizza solution si kutta self love yonna giteeke ku baana bo omusajja aba tagenda kukyuka ate okuwasa kwe eba choice ye oba togenda mukyusa just beerawo nga bw'opulaninga ekiddako abasajja bwebagjeeko amaanyi abasajja mubagjeeko amaanyi togenda kyusa mu kitonde kisajja ye muntu akola ekintu ng'akimanyi ate watuuka okukyuka yekka akyuka yekka togenda nga teri amukase abakazi abasajja mubaveeko mukkirize nti abasajja temugenda bakyusa naye owulira nga oyo omusajja togenda mukyusa ng'ate byakukose it's enough move on olaba abaana nga tobasobola sooka obaleke emabega fuluma osooke weeseekingi ate abaana balekera obusajja nedda kati waliwo abakazi nga talinaamu yadde ssente wakiri obalekera taata we gwe kyogamba wakiri abaana balekere taata waabwe yamanyi wabayitira ba step mother afaanana atya kasita oyo omusajja balekere taata waabwe gwegenda nga tolina wootandikira sacrifice for 1 year or 2 years olidda n'okima abaana bo naye bambi ekisinga okubakuumira mu bufumbo aba talina waatandikira n'atunulamu abaana nga bato naga ngenda kumala kontana abaana bambi n'atuula olw'abaana oluusi ensobi ezisinga zikolebwa bano abaana naye okimanyi Doreen abasajja mbu nabo ennaku zino batudde lw'abaana babeereyo ssebo bwe bagamba nabo mbu nabo batudde lw'abaana mbu singa yano badda okimanyi abasajja balowooza balina right ekiitinga munaye bwe bagamba okuva edda era mbule mu Bible abasajja balina nga abakazi bangi naye ate ab'ennaku zino basusse omusajja w'ennaku zino wakiitinga mukwano otegeererawo batyo kyokka omusajja bwakiitinga nsobola otegeera lwaki totegeera ekisooka kati nze kankubuulire kino most times ne oba tokebedde essimu ya musajja osobola okumanya nti akiitinga ekisookera ddala eyali akomawo amangu atandika okujja leeti ulira ekyokubiri eyali alya ku mmere y'ewaka atandika okugamba atandika ogisimba mu foko nga kukusanyusa kuba aveeri ng'akoze eki ng'alidde ekirala obuvunaanyizibwa ewaka bukendeera jjukira oba ofunye mufunye gwe mugenda okugabanya naye wakati eyali alabira bulungi abaana b'ewaka buli kimu kitandika okubeera nga kijja kitono
bo balowooza abakazi basiru naye omukazi atunulamu n'agala naye waliwo kitali kituufu ate n'agenda okizuula nga naye akyabadde alowooza nga kyekituufu kata wone nnyo abakazi abagenda maaso ne bakebera amasibo g'abasajja nze nagamba abantu bwe batula relationship nze munnange nze njikebera mukwano kati nze byensangamu nze ŋŋamba abakazi abali eyo kebera essimu y'omusajja givaako kiwoma kikutaasa naye ogenda ogikebera oba olina okuba nga weesibye ebbiri teri kukaaba teri mulumba ate teri mulumba kuba neera byoba oyagala oba ogenda bifuna naye essimu eyo ekuyambako okumanya woogwa nange oli omukono gwange yangambako olumu edda nagamba mukwano nagikebera nagamba nze kanjikebere nagikebera nentegeera nti eyo weekend eyo yali alina omukolo ng'ate gwe nakwera behind my back okimanyi osobola okubeerawo n'omusajja naye n'agenda era ne kati takimugambanga okimanyi osobola okubeerawo n'omusajja n'akeera n'agamba nkubira ku ngatta ezo essuuti yange eri gingololereko naye ng'agenda kwanjula mukazi mbiwulira kati kebera essimu bwe kiba kisoboka omukolo ogutuulemu omusibire mu nju oba omusibira mu nju oba ogenda ku mukolo gwennyini naawe n'otuula agenda okutunulako ate abakazi abali otemulwananga bwetegera nti onzibidde omusajja toyina kulwana just sit funa wootuula akulabe nti wooli oddayo wakasirika olabe wateeterezi oba ekito kyoyogedde kya bano abavubuka abana bato abagenda mu bufubo ate no sebe tambula eno ofcourse kyali ku bavubuka bato buno obwana mukwano gwakaawo oba akase munnaako kaine wa allegedly buno obwala obubiri akawala asoma akamu kayita jovi obwala obitande abamu bagambye ab'emikwano anti obujja katatu mala yabule naawa story mbukuli tiktok ye nabalabye ebintu awo mbona edda bali bakoze ddiiru nga bagenda kavinga threesome n'omu Nigeria bamujja simanyako tinda nze sinabimanya dating site kakati ndowooza ne bakola bye bakola kakati mboba ono n'oli yagenze oba yagenze bweru yama sibijjulo yagenzewa bune bagenda eri bakola ebirala ono munakebena mu nsawo y'omusajja n'ajjamu ssente Munigeria n'akitegera nti bamubye yabalumbe kwe kujja sawa mwenda abalumbe ate mukayina akaso yayogedde ebigambo ye yabase mbuye yasooli omukazi muwala bwe yayogedde ate mbuye kati ng'alina okugenda yabadde alina flight nga sibitegeera neŋŋamba ezo zonna ssente omwana nga ndaba obwana butukana nga bana b'ennaku zino mukama atusaase ate olaba ennaku zino buli mukazi ayagala kufuna musajja amulabirira amuwa ku ssente naye ne ssente nnyingi nazo zissa kituufu ate balina mentality erowooza nti bo baliwo kuweebwa buweebwa naye abakazi bayimuke bakole tetulina kuweebwa buweebwa beerawo nga bwe baba bakuwadde just ogamba kongerezaako naye si buli kadde nti omusajja alina okumpa mukwano ssente za musajja si zizo sofa abagamba muno my money is my money twerimba abakazi ate azikubeera bbanga ki azikuwano nga yakakufuna ano ng'okyali side chick ne wamala okufuna by'ayagala ng'akwata omulala gwakwetamwa omukazi ali eyo anoonye ssente ate ne ba side chick wano nze njagala mbawo amagezi oyinza okubeera awo n'olowooza olina goldi onyooma nnyo oli mulungi nnyo naye mukwano okyaliwo because tebannakuzaalamu nyanze baside chick amagezi gembawa basibeko kufulukunna baana zaabwe tomala gazaala ebisumuluzo obikole ki obisule mu nnyanja because naye woozaalira kyebakola omukazi w'ewaka naye bagenda kikola okimanyi waliwo baside chick nga nabo kati bafuuka abakazi bawaka mbewulira n'abeerayo nga naye ali mu depression omusajja amala omuzaalamu era amanyi wazaala omusajja agenda kuleka mukazi we ow'ewaka mukwano amwagale naye n'atuuka ekisanga naye ali mu depression naye ali mu bufumbo bwe yalowooza nti okuzaala omwana kyekigenda okukuuma omusajja kumba naye bano abasajja just akwagalamu katono n'amala n'afuna omulala kituufu amala ofuna kyayagala n'akwata chapter endala naye emikano gy'abakyala kiki ekigenda mu maaso like bwoba
lwaki tekiwangaala ekyo kyoba naye sikitegera ina best friend nga mukazi muwala na best friend wange ebyo mwe bitambuza butya like mwina limiti like omunyumizaako ebiri mu maka gammwe kuma bwe batabuka jjukira beerangira nenamba wini wangamba tino bba wali bwatyo ngowabba ne gundi wangamba gundi ejjamu embutorerera so kakati otubula tuli ba mikwalo best friends ngana omusajja kati nina kugamba bizibu bwemba since you're talking about depression and all that stuff nina kuja ne and I talk to you about what is happening in my marriage oba mukwano gwange tukomaawo nze I deal with my man nedda kati olaba bwe mubeera best friends ekibayisa best friends muba free to share everything really gabefuula mukwano buli kyoyitamu best friend ye muntu gwoba owuliramu emirembe befuula naye obuzibu obuli mu bakazi agenda n'afuna best friend nga oli mufumbo ng'omu si mufumbo oli yeevuga ng'omulala teyeevuga oli alinamu kasente ate ono ali bubi nnyo tebikola funa best friend nga muli ku same level naye obujja mu bakazi kituleetedde nnyo obuzibu buli lwobeera ne best friend wo ng'omusingako mukwano aba tasobola kwagala very true aba ate akolerera kubeera ekyo ky'oli competition weeva n'atandika okwogerako obubi eri bbaawo oba eri aba family members okitegeera naye funa omuntu nga level woba oyinamukko funa omuntu nga naye ayinamukko muno aleme kubeerawo ngaali envi nnyo ate ono yeevuga atya just kubeera nga muli ku pesi same level gambi kati ekinewunyisa ekinewunyisa kino bano alookapeedi eyo nze nti balabalabi ku social media naye newunya omusajja mukulu kuyo naye naalangira goba abadde amusiza oba girlfriend we oba mukazi we mbu wali bwoti wali mugazi wali towooma wali mukanage what is that kale badi naffe bagamuno naffe twekyawa mene tubakyawa tubavuma nnyo abasinga mbwe nawe wali bwotyo kati oli yagamye yali boyfriend oba mubaawo oba biki mbusi mukomole teyali mukomole wabirabye oba bibeera kusosha era ne kati bikyaliko bali nanti kati ebiseera ebisinga mu bulamu kasita okkiriza buli kimu kyanguwa kasita okkiriza nti relationship egaanye kyanguwa naye buli lwosigala mu dinaayo kikuleetera obusungu kikuleetera okulwanagana n'omusajja nekikuleetera okutemula olaba nga omusajja yeesiseemu nayekwata chapter endala sibyangu nno omutima nga gulu dani okudda mu kuswaza oyo omutwe tebikola move on wanda ajja kusanga atakwegomba lwakuba abakazi asinga tebalina mutima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Moving on. Walaba wano ng'omusajja amulabirabiramu agamba nnaatandikirawa naye move akusange ng'oli bulungi ate nga kisoboka si byangu byo si byangu ane kisoboka basagala bintu byakwera era n'abantu tubeerangira nnyo like kale mwerangire oba muyomba naye temugenda nnyo deep ate oli bwoti ate buli bwoti ate tuli mukomole tebiba birungi just kubeera nga omuntu omuba mwali mweyagaddeko kiba kirungi nnyo n'osigala ng'omuwa respect. Kankubuuza silly question, a personal question. Do you mind a man who is circumcised or who is not circumcised, oba you don't care? Kubanga bakifudde big deal. Kiminding oba Me, I don't care. As long as nze omuntu wemba mwagadde bwe nti nga mmaze omulaba first impression nkwagala nga bw'oli kati ebisigadde tebinkwatako mba njagadde muntu naye lwakuba neera abasinga baba baki
baba bakomole. I know. Toje bali abatali mame na abatali nera gye bali. Ate omusajja omukyafu. Omusajja omukyafu. Kubanga abakazi abagamba basiba batugamba tofunanga mu kisajja nga tegwalina okubeera nga maama we. Gwakimenya. Gwamwoleza ndaweyazi. Gwamujukiza okunaaba. Nagamba kimenya bakazi mwe kimenya. Waliwo omukazi yali akyogera. Kati omusajja abakwanye. First days tosobola kumanya nti mukyafu oba si mukyafu. Kuba neera musooka kweyagala nga temubeera mwenna. Naye omuntu oba omwagadde genda omuyonje. Muyonje. Paka w'oyagalira abeeri. Okuli eperfume. Munaaze. Paka w'ayagala obeere. Naye tolina muntu gogenda sanga ng'alina byonna by'oyagala. Tekiriiyo. Tekiriiyo. Nkubamu akafaanana okunaaza omuntu omukulu nga namujjukiza buli ddakiika genda onaabe nze mutereereza abala. Okimanyi waliwo abasajja nkimanyi wali okyuliddeko. N'omutereeza w'oyagala. Ne bamutwala. Nze ge amaanyi ge ssaagala kuteekamu. Obuzibu bwe nziza okwogerako wano. Abasajja abo. Oza lwaki abakazi abafumbo beekyawa? Ate nnamu omusajja amusanga yenna tategeerekeka. Yenna ayambala bw'atyo. Amutadde mu shepu gy'ayagala. Oluusi amusanze talina ssente. Amaze okufuna ssente ssebo kati akyagala n'abatiini. Alabika obulungi. Anti bagamba muno nammwe ab'ewaka temwerabirira bwebuzibu obuliwo. Mbu mwekyawo okufa obutagenda okola n'agamba maama. Kati kankuwulire kino. Nze mmaze kukula ne ndyoka nkitegeera. Ntudde bubi? Balaba ebisambi. Babirabye. Tebalina bisambi byabwe. Olaba be bamanyi. Maama n'alagako ddi ebisambi. Ye bale muntu nga yaggyibwa. Ate no baawo nedda nayambalanga bwenzi. Aye ngena baddira mulinda konkogge. Era balaga ebisambi. Oba byero oba biddugavu mujja gguma. Gilbert lwaki onnemesa okufuna abasajja? Kenjeri. Toyina bisambi mbwe ebisa. Sabo bujjo tanfaako leero. Ebisambi. Gilbert alemesa abantu okufuna abasajja. Kale kambibikkeko ssebo. Tubadde kuki? Sibali Gilbert nanga mbulira buzizza. Oba tubadde kuki kati? No, you're talking about these ladies, but then onkubuuza about abakazi ng'ataddemu nnyo mu ng'ataddemu nnyo amaanyi n'omukyusa. Yeah. In most cases, I've seen most women say, omusajja ogenda n'omukyusa n'omuwa ne style y'okwambala. Okitegeera n'atandika n'okwambala in a different way. Kyokka ekinyiiza bw'omala omukyusa obulungi oyo omusajja yennyini n'atukisa nga alaba toli kilasi ye. Nagendewo omulala. Kati gozaaki omukazi oyo yeekyayi. Kati nze kyeneebuuza kale wala n'omusajja oyo. Okay, siganye, but then still. Waliwo kyewayogedde ekya self-love. I think abakazi abantu bamanyi self-love kyeki in my mind. Kale siganye omusajja omulabi agenze. Oba tansoka whatever alowooza si kilasi oba kirayo teweefaako nga gwe. Basiba bayomba nti no mbuno tubeera n'ebiswayiri ku mutwe myezi 6. Ng'ekiswayiri kiri kuli. Nanti kati Doreen gwe kyotamanyi mu bufumbo. Omusajja olosedi gy'atuukako nga ne ssente ze biita zikuwa. Naye tosobola kuyiyanga ggwe omukazi ez'akameeza n'ofisaako. Kati omukazi jjukira waliwo omukazi atakola. Buli lunaku bamulekera 5,000. Alina abaana 2 3. Ogenda fiisa otya ku ssente z'akameeza? Tulabye. Ogenda kufiisa otya ku ssente z'akameeza? Just lwakuba self-love eyo oba olina okweyagala n'osituka n'ogenda n'okola. Ekitono ky'ofuna oba osobola okwetuusaako by'oyagala. Ate n'ekyanza sikkiriza bintu bya cheating. Lwaki? Mbu omukazi acheatinge back. It's not good. It's not good. But I mean, if I'm not giving attention, why not? Munange nonya happiness somewhere else. Kati kankubuulire.
buli mukazi ayendera mu bufumbo most times oyo omusajja aba mukozesa bukozesa. Abasajja abasinga abagala abakazi abafumbo baba badduka buvunaanyizibwa. Are you sure? Aba agamba ono omufumbo sigenda muteekamu nnyo. Tagenda kunsabiriza ssente. At the end of the day neera aba mukozesa bukozesa. Solomon Kawesa yagambye yakowa okudeetinga abakazi abawala b'e Kampala. Omukwana leero enkya birthday mama wange mulwadde sina transport njala ennuma mbate mbusimanya njagala shopping ate rent n'omugamba abaffe kansooka nkumanyeemanyeemu kokokoko. Abakazi abasinga abasajja abasinga ne bagamba oli mutuufu nziwala ogunajuzi gwe n'akablockinga mbwate mbusimanya mbu birthday mbaba birthday ate bo bangi. Kati nanti obuzibu abasajja bwe buno agenda kukwana nga oli wakuna muli bana oba muli mukaaga naye kinneewuunyisa lwaki omwavu akwana abayombe naye nga abakazi bali neera tosakwana mukazi nga tomuteekamu okitegedde anti bwebuzibu balina gweoba okimanyi oyagala mukazi gwotagenda teekamu ebyokukwana bireke. nze bansobera ate baagala abakazi abalabika obulungi n'omusanga nagamba baby you look good akabiri I love your nails naye nga tataddeko yadde n'ekikumi. Those are me. N'omala omugamba how much your nails are they run. So basically abaana abato beebereremu bakole ssente. But I think you've seen young girls there since you see them bagamba nti bo this is their it's like their assets. Their asset. Yeah, it's Kati olaba ngali proud ngagamba ye mwafunye ssente. Ekyo kyose kimanyiko kuba abasinga babikola secretly. Tebavaayo okugamba nti kino kyenkola. Naye omukazi yenna ali eyo kola savinga paka ssente we zituuka ne ziwera osooka okwetuusaako by'oyagala. Omusajja oyo gweyagadde omugagga olw'emmotoka zaavuga teziba zizo. Kigasa ki okubeera nga neevuga mu mmotoka ey'ebbeeyi nga teri mannya gange ng'agenda yita akaseera katono nzire ku booda. I rather be on my border paka nga mpezeza ssente zenjagala ez'emmotoka wadde eri cheap naye ng'eri muki mu mannya go nga yo. Bano abasajja balina engeri gye babikka abakazi ku maaso. Naye the only solution kukola saving akatono k'olina paka osobola okusetinga noga in 2 years njagala mbe nga nfunye emmotoka. Waliwo n'emmotoka za loan ezazze. In 2 years njagala mbe nga nzimbye rentals oba in 3 years oba in 5 years. It's all about time. Okimanyi Doreen nze naakakikkiriza nti buli mugagga buli abola abeevuga tayimuka lumu mu lunaku lumu n'agula emmotoka ya miliyoni 10. Nedda akola ati aba yatuula n'agamba kati njagala mmotoka bweti n'atereka ssente n'amanya nti kati ya miliyoni 2 paka watuusa ssente z'emmotoka zakola ki batono nnyo asobola osituka in one day n'afuna miliyoni 10 n'agala n'agula emmotoka gy'ayagala oba n'azimba ennyumba gy'ayagala. Buli kimu it goes with patience. I know. With time paka wootuka ku kyoyagala. Abaana balala bafunye nnyo obuzibu mu bintu by'okwagala ebintu by'amangu. Kyova n'okudiba kungi kati. Teri musajja agenda kubeera naawe oyagala kino oyagala kino nedda. Oyina neera kusooka kubeera naye n'osooka n'omugumiikiriza ne mwezimba mpola. Lwakuba kati baana ate abasajja b'ennaku zino mala omuzimba ate n'adduka. Ssente n'aziwa ate omulala. Oba naye weezimba ngeri bwe weezimba. Nze mmanyi zimba omusajja nga naye bwe weezimba. Balina kwezimba si kuzimba basajja. Wezimba omusajja naye nga nawe okola ki? Weezimba si kwemalamu. Ekisinza okuluma abakazi mu bufumbo bazimba nnyo nga beemalamu. N'afuna emitwalo 10 n'agiteeka ku mmeeza. Kwano n'afunye emitwalo 10. Tukolemu ki? Omusajja mulage nti toyina. Mulage nti toyina. Ala sina gaseka.
kyekiyinza okukyayo omusajja kale n'ovaayo oba bufumbo oba relationship kikyayinza okukola because now cheating is like becoming a normal thing. Though it hurts. It's not thing. Abamu ku ffe tetujja kigumira tetujja pakoyesa viet. So Lindako gwe bategera nti akukitinzeko ogenda bakukitingako ogenda sibeera weba kale okukitinga kuno Doreen kulimu forms. Yes, waliwo if you like bwaba ng'omuntu ayisewo and overstare, that's cheating as well. Okuflatinga n'omuntu ku simu wadde you haven't beaten, that is still cheating. Waliwo omusajja ayenda naye nga tawasa. Nga just ayinza okubeera ne side chick we naye nga teyamupangisiriza nnyumba just bwemeetinga bwemeetings. That cheating, it's osobola okigumira. Naye omusajja gw'obeera naye n'owulira nti yawasizza n'ampangisiriza ennyumba n'agenda n'akyala, awo mukwano sibeerawo, ovaawo n'owulira nti yamuzadde namu omwana, leka bulungi n'osigala ne mukazi wo omuto n'omugole gwe waakafuna ng'olina ebbuba. Nze sibeera wantu kale at first oyinza okugamba kankiweemu obudde tomanya ndimuleka ne waliwo okuwasiza ddala ebikutama ebyo bibi nnyo, most times bikuzzabuza mabega naye mwennyini mufumba tokyazzemu kufuna kyoyagala. I know. Baba bagala kumalira mumalize budde. Bannange kati gwe ki ekiyinza apart from cheating, what else? Why that is normal? What else? Okukubwa. Ataawo. Okukubwa. True. Kati kankubi osogumirako oba cheating naye okukubwa. Wakukubira ng'ogenda. Tosigalawo yadde. Wakukubira aba yakukoowa. Ate most times aba kikoze agenza kikola nga neera akitegeera. Ate wakukuba ogusooka neera linda n'ogwokubiri. Ajja kuddamu akukube. Ye bannange. Ye wakugjamu eriiso. Okitegeera. Kale cheating nga bw'oyagala naye nga tonkubye. Tonkubye. I know beating is inexcusable. Abaliyo nga babakuba buli lunaku. Naye waliwo abantu abagamba nti munangenze omuntu bw'atankuba mba mayita anjagala. Have you heard of those people? Kiba kiki ekyo? Haven't you heard of them? Mbiwulira. Nagamba nze omukazi sajja bw'atankuba mba mayita anjagala. What is that? Agenda nze bw'atankuba mba mayita anjagala. Oba uli agala kuba abaana be. Oba afune ekisolo akikuba. Naye omuntu omukulu. On top of that bakubira mu maaso g'abaana bo. Bulungi nnyo. Ate akuba amaze emyaka n'emyaka ng'akwebakako. Kitegeera. Bali bakuba. Bamanyiira. Naye neera most times agenda okukuba aba mukazi mupya gwe yafunye. Aba amuwaga. Okitegeera. Wano ng'okyali muto lwa kitakukuba. Oba nga yakakufuna lwa kitakukuba. Naye most times omusajja agenda okukuba nga agenda akwetamwa. So ekyonoonya generation eno. Ati baide bagamba mbu abasajja abamu. Ng'obudde ne ku kyokwetamwa. Bw'abamu n'okukuba abakazi, which I don't even agree with still. Kwamba mbanga tino obusungu bunze kale bagamba abakazi tuba provokinga nnyo. Provokinga nnyo abakazi tuba twagala bakuba biki. I'm sorry abasajja bali mahera like bwe mbanga nkuprovokinga why don't you go? Lwaki osigalawo? Omuntu agenda okukuba aba akwetamiddwa. Doreen omusajja omukubi aba mukubi. Nero ogenda omunoonyerezaako aba yakula taata we akuba maama we. Aba yakula akiraba. Ne waliwo bano abakula nga taata we alina engeri gy'ali mu gentle with their mom. Neera nga akugamba nze omukazi omukuba Trist ntambula n'engenda. Omusajja omukubi aba mukubi. I know. Tuba naye musainzi wakuba gw'okubi neera ddamu n'akwongera. Ebya provoking ebyo tebirimba. N'ate ebyokuba nedda omuntu w'omugjamu eriiso. Nze bantu bansobera era abasajja bakuba abakazi mbeewuunya nnyo. Naye n'osanga omukazi agumidde okukubwa. Waliwo abamu babafunira n'ekibooko n'agiteeka mu kasonda k'ennyumba. Yagifunidde mukazi w'embu. Mbu lwaki? Mbu yakumukubisa. Nga naye era ng'era agimukubisa.
ng'olwakoze ekyennyama nati aba mukubi nakyo omusajja aba mukubi kati nga nsigalayo ku lwaki ate olaba buli lw'osigala n'omusajja nga kuba aba amanya tolina gy'olaga ayongera kukuba olwo yangamba nokumamu nabusajja agenda era n'okujooga bwategera tolina gy'olaga kujogera dda era kuba agamba talina gy'alaga obeera nga tolina gy'olaga neera kukubira ddala naye omusajja lwakubye ekisaa n'omuyigirizaako lesson at least move out for a month amanyeeko omugaso gwo naye gwe ne bakkuba omusajja n'akomawo n'omujjulira emmere n'omuwa naye bansobera bakikola nga bw'owulira naye nga si birungi abasajja okuba abakazi omukazi woba omukooye tambula omuviiri oba omusuula mu nyumba musuulemu dani okuba omuntu omukulu akuzaalidde n'abaana imagine naye bansobera nakuba omuntu omukulu nga bw'oyogedde akuzaalidde n'abaana it doesn't make sense as well I'm like lwaki okuba omuntu omukulu so kitegeeza kyonoonye dating ennaku zino ne generation abasajja okusinga okugamba bakazi abawala b'ennaku zino omanyi bageneralizinga twagala nnyo ssente na butaagala kukola mu bawala right twagala ssente na butaagala kukola so nga tumaliriza message ki gy'olina kubanga kati rest oyagala tugende mu bufumbo literally obufumbo sibaganye mu bugendemu naye tugendeyo nga naye mugendeyo nga musoose kukolamu kasente anti emyaka tulabe batulangirawo emyaka gigenze odibye emyaka gigenze kati emyaka gigenze wuli ogenda ne bw'ofumbirwa ku myaka 3 tekigasa kugenda kutomera bufumbo busooka ate n'okwata n'obulala omanyi lwaki rate y'abasingle mother ekyali nnyingi ennaku zino because badduka okugenda ofumbirwa nga tebasoose kwetegeka sooka ofuneyo akantu akakuyingirizaamu kasente n'omusajja ono wakusanga olina engeri gy'oyingizaamu akasente kotagenda kukujooga nnyo ekirala bamu bafumbirwa mbu lwakuba abafamire bagamba okuze ne society tolabe batulangira ffe ne society naye temufa ku society eri mu bufumbo mukuzeeyo eri mu bufumbo kyokya ate kikuweka yali agenzeyokko kati nze ndi mufumbo oli mufumbo n'ekyokya n'ebyokya byokya naye sibaji oliba mukwano ndi mufumbo so simala gatagala kibanzi kati wenfuna chance nenfuna mukwano gwange oba muganda wange ng'akyali mu 20s mukwano lindako nze mba kufuna chance nange nandibadde nindako nogenda nga mu 30s eyo 30s it's okay kuba oba okuzaala tekuliko mbu ate okaddiye nnyo nze nkugambye mindset yawane that's why nseka kati okimanyi newoozalira mu 20s bagamba amagumba gakola ki amagumba gategesa kuzaala naye newobeera mu 20s basooka okulongoosa nze kugambye ntulina abantu nga boogera ne ngamba naye bannaye tusome nnyo people not exposed nze most times singa nayina omuntu yali asooka okumbuulirira I would have taken my time. I know. Naye obufumbo bw'ogendamu nga tolinamu kasente mukwano. Bumenya. Nga eva oli ku mase y'omusajja. Ogenda kusanga omusajja n'omukazi ate gwe weekweke. Natuyagala fuirwa bufumbo. Weba naakugoba onaalya ki? Okimanyi abasajja kati balowooza bo balina okukiitinga. Kati gwe omukazi w'ewaka gwalina okwekweka ng'omusanze ne side chick. Ate munnange olagewa. Naye most times woba olinamu kasente ogeddwa. Woba olinamu kasente omusajja omuweerawo. Nga baakuwa advice ng'okyali mu 20s. Ali 20s wali tojjagenda mu bufumbo. Sandigenze. Ate sinewe nandifumbiddwa myaka nga 3 mu 2. Tewandifunye buzibu. So I mean that will be okay, yeah? Yeah. I think oli mutufu like I think wobera mu dating baffe tuba tumanye obufumbo bujja kusigala nga bolaba dating bwebadde it's going to be smooth. Nekirabika bikyuka.
Nati kati nkugambye wano nga tebannakuzaala mubeera Mubeera gundi. naye w'omala okuzaala w'olaba obufumbo kyekyo obutuufu ate ng'olina okutuula olw'omwana oli omuto gw'ozadde. So bino bagamba wasa mukwano gwo bikola oba tebikola because ate bw'ogamba kyokya mu bufumbo. Kati olaba ebyawasa mukwano gwo badde bali wabeera mukwano gwo oyogera naye noga naye mukwano. Abasinga tebawulira waliwo stage otuukako ng'omusajja takyawulira akuzaddemu abaana bano omugambe ki tokola obeera waka buli kadde omusaba kino omusaba kiri omugambe ki nga tagaana kuwuliriza. waliwo stage etuuka ng'omusajja takyalina kyayagala kuwuliriza ate nga talina kyakuwa naye nga side chick amuwa. Naye ate nze ba side chick nze mbabuulira kano bye bakola mukazi w'ewaka naye bajja biko. True. Just lwakuba nti kati enjawulo side chick gy'aba nayo nti taba na musajja buli lunaku. Naye nga osanga nti muwangalawangalako kukuba Yeah. tuba naye bikana. buli lwoba nga toba na musajja buli lunaku ate munaamanya ddi emize gyammwe. True. Naye kasita mutuuka okubeera mu bufumbo nga mweraba buli lunaku omusajja ojja kumanya buli muzeegu naye amanye omuzeegu. Awo okutawa like watandikira okukumanyira. Tekuba kumanyira naye oluusi abajjayo kalaze abeera used to you n'akujooga. abeera used to you n'ajjayo kalaze entuufu wali nga tonnabeera naye aba akweguya nga tannakuzaalamu aba akweguya. Naye nze kitegeeza kati bano ekitegeeza omanyi bakyogera nnyo bano abaana abagamba nti kamuzaalire omusajja mufune mutwale asigale ewange bamala budde si kyekyo bamala budde omwana takuuma musajja omusajja nga yagadde okugenda ne waba akulinamu omwana neera agenda nga yagadde okukukyawa neera akuleka agenda omwana takuuma musajja just lwakuba neera ozaala ejjogo lyeyongerako naye ng'omwana takuuma musajja. Omwana takuuma musajja. Bw'oba oli bakuzaalira musajja take your time beera naye emyaka egiwerako nga tonamuzaalira omwetegereza. Naye ate abamu balowooza okuzaala amangu. Doreen kintu mwana it's a lifetime job. True. Omwana oyo gw'ozadde oyinza omuzaalira ku pressure mbulwakuba society egamba zaala okaddiye naye omwana oyo okuva wamutadde ku nsi buvunaanyizibwa bwe. Teri agenda kuvaayo amukulerereko. By the way buli gw'okubira yeefuula nga atakulaba. Oli ne waba mututti ajja mukubeera naye ennaku bbiri amukuddize. Omwana oyo ogenda kutoba naye paka nga amaze okusoma paka nga afumbiddwa olyoke ogambe weewaawo. Naye mugenda most times bambi abakazi bafuna embuto ne bazaala naye nga tategedde biki ebigenda okujja mu maaso awo. Naye amala kuzaala nalyoka agamba ate moreover ng'ozaalidde na musajja mufumbo. Ng'ozaalidde na musajja mufumbo. So abaana bato abali mu 20s temuzaalira basajja bafumbo. Papa ate literally balinda abasajja abaabwe. Buli bebaliwa tebaliyo gye bali Doreen gye balina abasinga tebategeera bategeera abasinga lwakuba kati bo balo abasajja abaabwe baba neera mu myaka gyabwe baba tebalina ssente. Olaba kati alowooza omusajja omufumba alinamu kasente ye mutuufu okuzaala beba balina potential naye mukwano otomera kati kiringa ng'okuzaalira omusajja ng'olidde alinayo abaana 6 oba 10 kipya kyoba ogenda ozaala. Nezaalira omuntu nga wadde talina baana nga talinayo mwana ne waba mwavu naye ng'ozadde musajjawo si kuzaalira musajja mufumbo. Oyo omusajja omufumbo agenda kumala okukuzaalamu neera ddeyo wa mukazi we. Neera ddeyo wa mukazi we nga bamaze okukuzaalamu bakwonoonedde emyaka ate n'omwana ng'olina okutoba naye. Tuwoledde olina akasembayo endless message to the youth nga bwe tusiibula nze oba abakyala. Message ennina eri abaana baabato take your time oba ofunye chance nga bakusomesa soma omaleko funa omulimu gwo topapa kuzaala.
Okay. Topapa Sweetheart, genda bufumbo. Pisira ku Gilbert, eh? Topapa genda mu bufumbo, Yeah. topapa kuzaala. Obufumbo buchunya omuto n'omukulu. Tekuliko myaka. Tekuliko myaka. Why do you think I be laughing in the comment section? Oh, kaddiye. Namukadde. Anagenda okuwasa. Weka simanya weegumya. Nze bisinko bisenga balaba bano mbu weegumya. Waliwo abamaze emyaka 2 mu bufumbo. Naye tebalina experience ya bufumbo. Neera omusanga akaaba. Basically obufufumbo tekuliko myaka. Tekuliko myaka, tekuliko experience. Just mukama akuyamba. Gabekana kuwabeera y'ekipya ne weekanga n'ogamba lwaki bakikoze. Okay. Kale guys, doza muwulidde weni webale nnyo okujja okusharinga n'abakyala n'abavubuka kasubiremu naye munaayiga bamuyize. All right, kale. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.